Bannayuganda abazannyi b'ensambagere okuli Kassim Ouma ne Khalifa Madudu beerisiza nkooli mu mpaka z'ensambagere ziteekeddwa champion wa Uganda mu muzannyo gw'ensambagere Moses Golola eza Golola ku Maiti. Ng'ensambagere z'abaprofessional tezinnabaawo wasoosewo ez'abakyakayiga okubadde n'abaana abato bakiri obwedda abawanguzi olumala nga baweebwa emidaali okuli ebikopo n'amagaali. Oluvannyuma wazzeewo ensambagere z'abaprofessional okubadde Kassim Ouma ng'ono attunse n'Omusudaani James Majoke era eddevannyuma ligenza okukomekkerezebwa nga Kassim Ouma amuwangudde. Olulwana olulala oluzzeeko lwe lwa Munnayuganda Khalifa Madudu enzaalwa z'e Bugishu ng'ono attunse n'Omusudaani Abuya Daniel bakiri obwedda amugunda eŋŋumi ez'okumukumu nga bwayambibwako enduulu ez'oluleekereke okuva mu bawagizi be. Madudu Khalifa awangudde Omusudaani Abuya Daniel era bw'atyo n'aweebwa omudaali gwa zaabu, eggaali ssaako n'ensimbi enkalu. Brian Katende mu byamizannyo, KTV, amalindirire.